Inside Story Uganda, real source of political updates. Ne bwe ntambulako ekiro ne bwe neetuululako ngenda kukibuuza oli mu Wakiso Wakiso ngenda kukibuuzaako ekyo ne bwe parking obweru owulira ayitawo n'agamba ono yeesize eki ekitegeeza nti ekyalo ky'ababbi Kisubi gy'osula eriyo ekizibu era kiteekwa okubaayo ababbi boogera n'abakulembeze boogera no ngenda kwogera ne DPC we Wakiso bwe twabukana ngenda mukubira mu buulire ekyo nti lwaki abantu bagamba nti abasirikale bakuuma mu butawuni wokka ebyalo babivaako ebyalo tebaliimu then ensonga eno eya Jambiya zivuddewo afande kubanga twabuliranga Jambiya mu biseera biri bye baatemula abakyala eno mu Entebbe okutwaliza wamu naye ennaku zino buli obubbi bw'owulira abantu bano batambula na Jambiya zino nga zifuuse Jambiya Kisubi oba Jambiya oba Peva oba Musumaali oba muti byonna bitemula byonna bisi kati poliisi bw'eneebanga eremereddwa amagye gajja kwegattako tulabe nti ekintu kino tukirwanyisa tetujja kukkiriza abantu kubeera okukalakala n'amajambiya nga bayiga abantu tugenda kikolako ate si kugenda kikolako kikolebwako kubanga waliwo be bakutteko abo ab'ebijambiya be bakutte wabula kyetusaba kugamba bw'omutta tetutegeera kigendererwa ki kyova olaba twagala babakwate kyova olaba nsaba abapoliisi baleme bawa bondi era nsaba bakulu bonna mu poliisi nti omuntu yenna awadde omuntu gwe bakutte n'ekijambiya oba aba bagenda babeera ne pavers n'amuta naye yeetaaga kukwata Poliisi yafulumiza alipoota yaayo ku nsonga y'obuzibu bw'emisango mu ggwanga era nga ekimu ku byasinze okubeera waggulu ennyo mu buzibu bw'emisango nsonga z'amataka ze zimu kuzikulembedde simanyi kyokyogerako ekigambo ky'ettaka Pulezidenti Museveni alwanyisiza ekigambo ekyo n'ateekawo n'obukiiko naye problemu Kisubi eri mu kigambo ky'ettaka be bantu abayina amataka abayina ebyapa bw'ova ku bantu abayina ebyapa n'ogenda ku bantu famire y'Abakisubi oba famire yange nze na Lweyiso okubanga nabanyinaze ne baganda bange kuba tebeza kati ndi myaka nina basenga bange nabadde ku mukolo eyo mu kyalo baze ne bantuukirira kati nze bwe mbeera mu myaka 71 bali basenga bange balabika bali mu 8 oba bagenda kuweza 9 naye nga bakyayogera ku byattaka nga bagamba taata waffe ettaka kati teberezaamu ab'emyaka 9 bagamba taata waabwe ettaka lyabalekera mwanyinaabwe kaakati omuntu bw'aba n'emyaka 9 aba alina mutabani we wa myaka 7 kituufu 7 kutuuka kwana kale katugambe bw'oba ng'olina emyaka 9 naye ne kwana oba tokyamulina baba bayisiiwo kubanga obanga walina myaka 5 n'ozaala omwana kati ekiri mu Buganda wano nze sikitegeera na kutegeera kati kubanga nze kitange yaleka eka 5 taata weze 5 bweziti 2-3 taata weze yamulekera teyatwala na buvunaanyizibwa taata wange okunoonyaayo eka endala 5 yasigala kwezo eka 5 ne baganda bafe abalala kubanga bataata bonna bawuggwawo kati babalekera eka 5 taata wange yaleka eka 5 kati bwe mbanga nze ow'emyaka 71 nkyagenda okukayanira ettaka eryo nti taata waffe yaleka eka 5 naye mwanyinaffe alitulemesezza kati obuzibu obuli wano Kisubi simanyi kye tugenda kukikolera kubanga obutakkaanya buli mu mafamire ewaffe kale katugambe osanga banyinaffe babiri bakwataganye n'ababbi b'ettaka okiwulidde nga mukyerega kwegamba gavumenti we yandibadde eyingiriramu okuyamba then famire yenyini tekwataganye kubanga gavumenti yandiyambye abantu nga bali wamu naye abantu tebali wamu abantu 6 balwana n'7 kyekizibu ekyo kati nze kyendaba ekigenda okumalawo kino ekizibu tulina okugatta obukiiko bwonna bwe tulina obw'ettaka tulina obugatta bufune omukulembeze omu
bukole butambule nga butambula oba gombolola kugombolola kubanga kyangu nnyo kye tuba tukola ekyo naye bwe kinaabanga buli kakiiko kakola kokka tetujja kubimalawo. Obukiiko buno we buli naye era owulira abantu abamu nga beemulugunya nti yadde obukiiko we buli naye era abagagga babulabamu. Anti kati abagagga bayinza okulaba balaba mu bukiiko buno kati n'obukiiko ne bugenda ku kiri kyenkugambye ku ttaka ne busangayo enkaayana zino eziba emyaka 9 myaka 9 bannange nga gwe wabeerawo mu myaka 9 tewafuna woobeera ng'okyakayanira ttaka lya kitaawo. Simanyi nje bali bangi simanyi kubanga kati gavumenti webanga egenda kutandikira ku w'ekyenda egende ku nzinalwiso w'ensanvu egende ku w'enkaaga egende ku w'ataano then ate kubanga kati abato kubanga ajja kusanga ffe abamu tetwasoma naye kati ate bano bato baffe nga bo basoma babitegeera bulungi abamu nabalooya kati gavumenti yenyoli I don't know simanyi naye tusooke tugatta obukiiko tukabeera akakiiko kamu aidha nga kali wansi wa landizi oba nga kali kokka nga keetongodde naye nga kali kamu si kuwulira nti ate bano lukyamuzaali eno eriyo balungi eno eriyo simanyani akakiiko ka state nze ndowooza tulina okugatta obukiiko buno tulina obugatta beere n'omuntu omu ate nga nabwo abantu ababukolamu bavetinge bulungi ate nga bakangavulwa bw'aba alina kyakoze kubanga nabo akakiiko kabeerawo nze chairperson wako ate nosanga nga mulimu ate omulala akwatagana omala okusalawo kino ate neva mu kakiiko ate omuntu omuna ebyo oba aidha babuyiwe bonna simanyi. Ensonga eno ey'ettaka afande nga bw'ogambye erudde naye bannayuganda baali balowoozeza nti pulezidenti bwe yateekawo justice Bamugemereire n'akola okunoonyereza balowooza nti alipoota gy'anaavaayo nayo recommendations ne ziteekebwa mu nkola nti ensonga y'ettaka ejja kuba egonjoddwa naye nakati bannayuganda bangi obawulira bagamba nti tebaamanya nabyava mu alipoota eyo. Alipoota weeri oba erimu nja kubuuza Honorable Nabakooba ne Honorable Mayanja oba alipoota eri waabwe oba eririddawa oba ekyali mu State House simanyi nja kubuuza saagala kuddamu kikwata ku lipoota nga sinaakutegeera ki ekyasalibwawo naye bangi balowooza nti omukyalo nange nzijukira akakiiko kampita nakulabayo akabamugemerere nga bambuuza ku ttaka ly'emukono wembeera kubanga kyaki egamba lyayo then wabeerawo oba muliira family oba bandi nabo bagamba lyabo kati nze omanye nali ngambagana ne bagamba nze siina buzibu kubanga nabeerawo nga nna myezi 9 banteekawo nga nna emyezi 9 nembeeraawo kati nze siina buzibu bo beesootinge then nyini ttaka akomewo atubuulire nti yenze atubulire ekyokukola oba atugamba nti aleeta gulede ennyumba azisengula afuneko wagiteeka tetulina buzibu oba ampanze biliyoni zange nga 6 nenziteeka mu kikapu ate mbuzayo myaka emeka nendyako mpaka lwendifa binninze kati ate obuzayo myaka emeka so yagala genda na bintu byo byonna bazikuwa biliyoni 6 oba 7 noteeka mu kikapu n'oweeka ku mugongo ogenda osula kangende jengezi suleka wa mutabani wange kisubi omalayo ennaku 3 n'olyako naye kuzine 7 sikuwaako ziba zizo ffe kyetulinze kubanga tuli bangi tetulina kyetugenda tetwafuna mukisa bazadde baffe kufuna ttaka ate tetufunye na mukisa okugula ettaka kubanga ettaka baliseera so bangi balowooza nti akakiiko ako kajja kola kyamaanyi okugonjoola ensonga z'ettaka. Nja kubuuza biki ebyavaamu oba tebyavaamu bazukuse lipooti eyo tugigendere ku bwebanga kubanga ate eyinza okubanga egamba nalwisa omubbi nabba ettaka kubanga bampita mubbi eyo nabba ettaka nenambozi bwagamba nabba ettaka lya church oba lya church oba lya university oba lya muliira simanyi. Lwenakoma okubeera wano waali wakyaliwo issue y'okunoonya Honorable Robert Kyagulanyi era yali kalaaliira ku nsiko ng'ali mu Uganda wano ate era nga waliwo ensonga y'abasirikale mu maka ne Robert Kyagulanyi
naye mbu yasobola okubatolokako n'agenda ebweru w'eggwanga. Gyali amaloboozi tugalaba gakola ku midiya gagamba nti okujjako oli atalaba nti naye alaba ateekwa okumanya nti baali bamunoonya kuba amaka bagazingako, mukyala we bamutulugunya, nti personal assistant we mukyala we bamubuzaawo dda, nti n'abakuumi be bonna bali mu kkomera okutwaliza wamu. So ensonga n'ebeeraawo nti Kyagulanyi wa bulabe eri eggwanga Uganda. Ddala bwe kiri omusajja otuuka okudduka ogenda mu Ekizairo. Era alyose n'agamba nti abalaba bamanyi nti baali bamunoonya, abatalaba nze ndi kubatalaba. Era ndowooza nja kufuna galubindi nsobola okulaba kubanga nze simanyangako, era nkibuulidde emikutu mingi, nze simanyangako nti Kyagulanyi bamunoonya. Ekyokukuuma amaka ge nakimanya, naye nabagamba nti amaka gakuumibwa okusinziira kisubi bwe tufuna amawulire nti waliwo abantu abaagala okulumba mu maka ago, tusobola okudiployingayo abantu. Bwe tufuna amawulire nti mu maka ago omwo kirabika mulimu omuntu eyafiiramu naye mwamukwekumu, tusobola okulumba amaka ago. Kati security amawulire ge yali erina ge gatwaza abasirikale ewa Kyagulanyi. Kyagulanyi byagamba nti yatoloka butolosi, nze sibimanyi oba yatoloka oba teyatoloka. Tasobola kubanga yali mu Uganda wano n'atubulyamu, kubanga mijjukire nnyo ne Besigye yava wano n'agamba atolose butolosi, yatolokedde ne mu Busuuti, naye nga tewaaliwo kirango kyonna ekyali kimunoonya. Era bwe yali adda, kubanga senga yadduka tumunoonya, twali mukwatidde Entebbe we twandi mukwatidde. Jjukira ko lolo yadda, si lolo yamala 9 hours ku luguudo. Nedda si lwero kubanga olu president lwali lwakolayira. Yamala 9 hours oba yali agenze wasimanyi nga amaze okusa. Naye lwe yatoloka yagamba yatolokedde na Busuuti kubanga baali bamunoonya. Naye bwe yali akomawo yaddira ku kisaawe. Era tetwamukwata. Senga twali tumunoonya twandi mukutu. Yakomawo n'agenda ne byokwewandiisa. N'addamu ne yeesimbawo. Kati ono eyali amunoonya simumanyi. Era yalemu okumukwata talipotingangako nti Kyagulanyi yannemye okukwata. Kati ebyo byayogera ebyokwefuula baba bayita batya abo bakawboyo bakikisimanyi. Kubanga nze nagamba n'abantu mugamba nti omuntu ayinza kubanga weekwesinga bweraga ku mukutu ng'oli afene, kubanga woliridde fene tuba tulina okukwata kubanga abaawe abantu nabagamba fene abaawe. Kati nze simanyi naye okukuuma amaka ge waliwo ensonga lwaki gaali gakuumibwa. Baali tebakuuma Kyagulanyi kufuluma oba okuyingira, kubanga bwe yava okulonda yayingira mu nnyumba. Era zisiroza nti yatolokana butolosi, kirabika yavaayo ng'omuntu alina waalaga, kubanga tiwaliwo omuntu yenna eyali amugaana okuva mu nnyumba y'okufuluma. Ate yafuluma nti oba waliwo yali amugaana? Agamba yatoloka. Bwatyo bwayogera nga yatoloka era okumanya yatoloka ng'abazanyi ba firimu, ng'abazanyi b'ebinigeria. Kiraba nakugamba omukyalo omuleka awaka n'alaba ekinigeria n'akaaba n'atalya na mmere n'akomawo n'akulabira ddala nga wamukiitinzeeko nga kyalabye ku kinigeria. Nga kyalabye mu firimu. Kakati firimu twagala zigeraageranya n'eggwanga. Kati omuntu oba kubanga yakolako ku firimu simanyi ng'agenze Ukraine awalampya amatanka, ezo firimu tezinafuluma. Kati yayongeddeko eno ey'okutoloka. Lwakuba tekola makulu, simanyi namulaba ku bijja, namulaba ku ki, omuntu ng'olabikira ddala n'ogamba nti bakunoonya bakubuliddwa. Then lwaki kuba ye ensonga zaawa nti lwaki asuubira yali anoonyezebwa y'ensonga lwakuba nti abantu baabamwetoolodde nti bakwatibwa. Bw'okwata personal assistant we, nti bw'ogenda mukyala we n'omutulugunya, bw'okwata babodegaadi be, nti kiba kiraga nti naye yeetagisa. Kyenjagala omutegeeza mutabani wange nti bw'oba ogenda okukulembera eggwanga olina ebintu by'olina okumanya. Ng'okulembera eggwanga olina by'olina okumanya. Bw'oba onywa walagi n'ogamba walagi kamuveeko, kubanga eggwanga bw'onooba onywa walagi tojja kusobola kulirowooleza. Ebintu binyo by'olina okwejjamu. Kati Kyagulanyi alina okitegeera nti yali presidential candidate era nga yagamba n'okugamba yagenda okuwangula nti ajja kufuna 9 naye tebajja mulangirira.
kati ne mu bakuumi be tuyinza okuba nga tulina information gye twali tufunamu nti oba ono ayagala mukola bw'ati oba ono ayagala nti oba bw'anaaba awangudde kati abo bayinza obakwata tuyinza okubajjamu okusinziira ku bye tuba tufunye kati ye tosobola kubanga ogenda kubeera mukulembeze naye ng'ebintu ebimu tobimanyi nga tomanyize kubanga waliwo ne bwe bayingiranga bwe yavanga oba wa n'ayingira kulaale ne bodaboda ne byonna ne bayingira ne babeera katubwe kati tomanya era kyova olaba nti babawo abasirikale abakuuma tomanya kyekiyinza okuddirira awo kati gavumenti yalinga ku bunkenke okukuuma oyo omuntu owulire kati ate n'agamba nti yadduka naye nga alina abasirikale abamukuuma bw'oyogera ku basirikale abamukuuma bangi bagamba nti Kyagulanyi bwe muba mwali temumwagala mbu abasirikale abaali bamukuuma bakwatibwa dda mbu bali mabega wa Metayimbwa ebyo tuwulire ebyogerwa so bangi bagamba nti bakwatibwa olw'okuba Kyagulanyi yatoloka naye ekisubi njagala kubuuza bwe tuba tukuwadde omuntu okumukuuma nga esikooti we omuntu nabeera nga talabika ng'abeera ayogera agamba nze neekwese nze mundabye eno ndya ffene naye neekwese naye nga mwabo abasirikale abamukuuma nga ekimuweesa abasirikale ng'afuuse muntu w'amaanyi essaawa yonna wayinza okubaako kye bamukola kakati omusirikale oyo ng'oli ali katugamba alaga ku mukutu nze neekwese kakati omusirikale omuleko batomukwata byagenda okujjawo nga bamaze okumuta mukama wo gw'okuuma nga yakubuzeeko agamba nze gwe mulaba eno neekwesi gavumenti enoonyi omusirikale oyinza obutamukwata bwe kiba bwe kityo naye ekyogerwa kati waliwo abakulu bangi nnyo abakuumibwa amagye kakati bwe tubuuza okomanda nti gundi nga talabika tubadde mu meeting abadde alina okujja mu meeting ng'ogamba nti simulaba yambulako ate nga gw'omukuuma ate nga tolipootinza na kulipootinga oba nga tulaba omuntu gwe twakuwa okuuma ali ku mikutu agamba nze banne gwe mulaba wano ndya nkuyege ndya nsenene ndya mukene ndya nkejje nti neekwese kakati nga tukubuuza owange omuntu gwe twakuwa okuuma nga tumulaba alanga wano nti yeekwese alya nkejje kati atukuleka tetukutte kati besikoti bange bwembulanga mbeera ku mukutu nga tebabakwata mu kino balowooza nti bodyute yaabwe oba omulimu gwabwe gwali guwedde ogw'omukuuma nga n'akalulu kawedde so nti baali okukuuma kwabwe kuweddewo baani abagamba abo abasirikale kisubi ng'abasirikale baffe mwagala bono nti abasirikale bange be bampadde okutuuka e Masaka nti bwe ntuuka e Masaka nga bagamba nti anti ffe bantu muwadde kujja Masaka ate wuno alemedde e Masaka kati lunaku lumu nnaku bbiri nnaku ssatu nga balinnya emmotoka nga bakomawo e Kampala ne bwe mumala okulonda abasirikale bano basigalayo badde muba bajjako kisinziira kisubi badde nsaba bya security mu biyige kisinziira nze kikyendi oba kisinziira nze kiki abantu bye banjogerako wayinza okuba waliwo abaneewerera yinza okuba nga kisubi twesimbyewo nga gwe tebakwewerera nze nga baneewerera olaba ne pulezidenti Museveni twali tumukuuma nakati akalulu kaggwa tukyamukuuma ajja kulayiramu nga 12 naye tumukuuma kati ekyo olaba ne bakandideeti abeesimbawo 8 obalaba percentages zaabwe akati eriye yafuna 0 point oba kiki nebaye yafuna kati nga Kyagulanyi yafuna basimanyi 24 nebaye yafuna 71 kubonna okuuma kubanga tomanya bali abafuna entono so mulimu okusosola no kisinziira kakati ate abantu ba Uganda bono balaba balina obukuumi ng'obwa Pulezidenti Museveni bufe abamu tutambula tetulina yadde tewali akunoonya
naye bwe tuwulira nti waliwo akunoonya tukukuuma. Kubanga kati oyo ekintu kyonna kati tulinga abassa ekikko wentugamba kubanga kati eyo gyali yamanya abamukuuma. Naye kakati wano abaali bamwewerera abanyiivu abatafuna kaadi abanyiivu be yalimba nti ajja kuwangula afuna ekyenda nakyo bakino kati abo bonna bayinza omwekyusa tulina omukuuma tulina okumukuuma. So mu kutwaliza wamu nange kati kankuwa ekyokulabirako nange kati nga nze sengawe oba mukadde nyina oba ani biki ebyo byonna jjajjaawe nange waliwo wenabereranga n'obunkenke okiwulira ne President Museveni ng'ali mu kalumba waliwo wowulira ng'otidde naawe n'ogamba uno omuntu ng'ayitiridde President gwagenda okuyingiramu ayimiridde waggulu obunkenke obwobuli kati nekyagulanyi obeerawo kati ngaffe abakulu oli mu security ogambe ekintu kyonna ekimugwako bajja gamba ate wuyo yali candidate w'abeebweru okusinga nga si wa Uganda kati ogamba yali candidate w'abeebweru ekimugwako kyonna nze odo yali mu mukono zatuuka ssaawa oba 3 ez'ekiro bameka nga tannatuuka ku raali yewange kati ng'ojulya n'okugamba nti ogendewo bagambe nti banne tekyandibadde kituufu Kyagulanyi kuyingirawo ki kubanga abasirikale nabo babeera overwhelmed wabeerawo ekibasukkako n'ogamba kubanga ogamba Namboze anewerera agamba njagala kubatta agamba nina abasirikale simanyi naleeta bali ku lutusi bali mu kikomera kyange simanyi omusajja ajjidde ddala ku kyalo kyange kwali watya nga afunye ekizibu era bajja kugamba nti nalweiso biki ate naliyo ku kyalo kati obeera nawe olina kintu kyofuna bwe yayingiranga n'ezo boda zonna omanyi omukulembe kankuwa ekyokulabirako nze abaana awaka mbeera mbagamba omukulembeze teyeekoona bino mu nnyumba eddakiika 2 ajja awenyera akagereka omukulembeze oteekwa okuba ng'okuuma obulamu bwo kubanga ogenda kulembera abantu ogenda kulembera Uganda kati totambula mbwagudde ku madaala wunatomedde oluggi mbwoyo mukulembeze so omukulembeze olina okuba nga weegendereza nnyo olina okwegendereza era nze oyo omwana namusanga abaana kifuma netunula abantu mbu bamwagala nnyo omanye bamwagala nnyo ne Yesu baali bamwagala nnyo abantu naye abamulyamu olukwe baava mu bo namutunulye nakifuma waliwo asitudde embuzi nene nnyo mbu kyekirabo kye bamuwadde batambula mpola bagenda mpola akuti asitudde embuzi atambula mpola kyokka omusajja alinayo raalizi endala 3 alina kifuma mu katawuni naye oli asitudde embuzi atambuza ebigere abantu bangi bali mu kavuyo bano babonga boda bagwa kati ezo zirabira ddala delaying tactics kati goba omukulembeze gwe batwala tosobola kukitegeera nti zino delaying bano bakola bukodyo bwakundwisa kubanga bino ebyo bibeeramu kituufu bibeeramu bakandidate bayinza okudiployingako abantu ne bakukubisa notogenda mula waliwo okulayira muzeeyi we yatuukira ku boda kiringa ekyali kiraga nti waliwo nga delaying tactics kubanga wateeka okubaawo essaawa z'olina okulayiriramu kituufu bw'oba totuuse waba wazzeewo akanyambere bye constitution bwegamba paka n'alinya boda kati ebyo byonna biri mu bukodyo basobola okudireyingisa kati security erina okufaayo ennyo oyo omuntu kubanga bwagwako ekintu ebyo byonna byogedde nti bwagwako ekintu mwe mubeera n'obuvunaanyizibwa mwe ba gavumenti mwe bebavunaana. Kyagulanyi yeekokkola CDF era buli ssaawa owulira gwayogerako ng'agamba nti amweweredde ebbanga nti era kyekimu ku ebyo ebyamuleetedde okugamba nti kanve mu ggwanga nti kubanga nti waliwo be yatwalako mu basement simanyi basement ziriwa naye mbw'alina be yatwalayokko okutwaliza wamu so ye agamba nti okusinziira ku byabadde alabanga CDF asindika ku mikutu ye agamba yalina okudduka
kati ebintu bya CDF byasindika ku mukutu era nze abantu mbeera mbagamba nnyo ne mbagamba nti ebintu by'omukutu gwa CDF era mbasaagala nnyo bantu babimbuuzeko kubanga nze mmanyi meseji z'amagye eza fund CDF. Bino ebya tweet oba ebyaki nze kizibu nnyo okukkiriza oba okubikkiriza nti CDF nti fund CDF yaba abisindise kubanga simanyi oba yagenda oba muntu mulala oba kugamba owebuza n'okwebuuza nti naye ddala fund CDF kubanga oluusi oba omanyi byaliko gyali ng'olaba ddala nga tayinza kubanga yakoze yasindisa ebyo bintu kati simanyi oba ddala ye nga fund CDF yasindika ebyo bintu manyi by'amagye meseji y'amagye oba from fund CDF tuhu nti bakwate oyo omwami Bobi Wine oba bakoleki oba kiyinza naye ate ono Bobi Wine na fund CDF bamanyiganye nnyo kubanga bakuze wamu baliko n'ab'omukwano nze kyemmanyi kati ebyo naye simanyi nnyo baddala Bobi Wine babayogera babituufu kubanga ekikulu ekibi nti abantu bannabyabufuzi abamu baagala nnyo okufunira ebintu nga bayitamu ebyo okufuna obutuuze mu mawanga amalala okugulayo amayumba ne gabeerayo eyo kwegamba okufuna ssente mu mawanga amalala nga bakozesa ebyo naye oyo lumu mujja balaba nga bali wamu nga yes kubanga bakuze wano Bobi Wine akulidde mikono gyaffe akuze nga mwana tumuzaala n'abo afande mukeba baganda kugamba bo siyinza nnyo kubitwala sobola kubitwala sobola kubitwala era nze simanyi nti MK yali anoonya Bobi Wine simanyi kumutwala wansi kirowooza era sirowooza nti yamubula tamubulangako yali badde afunika singa yali tamubulangako naye nze simugaana Bobi Wine afune byafuna naye si kirungi nnyo okufuna ebintu ebyobugagga ng'obifuna mu kuwaayiriza ensi yo so tugambe nti ne bino Babbi bye yayogera mukyala Kyagulanyi nabyo nti byappa yagamba nti security yalumba ewakaawe n'emutulugunya sirowooza nti Babbi bamutulugunya nga bamutulugunyiza ki olw'okubanga muka Kyagulanyi oba sirowooza nga bamubuuza omwami we omukyala asobola okubeerawo nga tamanyi mwami we gyali si kirowooza nti bamutulugunya kubanga sirowooza nti okujjako okulaga ebiri fake naye sirowooza nti asobola okulaga entulugunya gye bamutulugunyamu naye ate nabiwulira naye okumubuuza bingi nnyo byempulidde waliwo omuntu omwe yatuwaayirizaako nti omusirikale waffe yalepinze biki ne tumaliriza nga ebifaananyi byaleese oba abasirikale b'e Congo oba byabagana oba Nigeria kwebyo kati si mugaana naye omukyala ebigambo byayogera sibigaana naye nga sibituufu tewaliwo okubuuza omwami okugamba bw'ogamba nti omwami wange yabula oba n'omwami wo n'agamba nabula oba neekwese ne bakubuuza ekyo sirowooza nti bakuyita kutulugunya sikirowooza so mwe mukulaba okwammwe nga era katugambe kati kampe ekyokulabirako ne bwabeera first lady muzeeyi n'amala ennaku 3 tumulaba ku mikutu nti neekwese neekoze tumubuuza gasaawo eno era amawulire gagamba mu first lady ali bubi byetulaba ku TikTok omanyi abamu bagenda ne balowooza nti kati nalwisi nze saanidde kulwala nti Kisubi asaanidde okulwala teri muntu atalwala teri muntu ku nsi atalwala oba oli pulezidenti oba oli first lady oba oli minisita oba oli kiteri atalwala buli bulamu obulamu bwe bulamu naye naffe tulwala ne bakulabako ng'oyiseko mu ddwaliro ne bakutandika okuwandikako nti oli mu ICU wuno bamubanze wuno bamugyemu ekigambye ebifaananyi biri biti aliko oxygen ennyonyi yazituse kuva wano paka America byonna birioko biri ku TikTok okwo tubirengera naye buli muntu yenna alwala ne first lady bw'anaaba nga mulwadde ajja kulwala asuuke kituufu ng'abalala bonna be balwala ne basuuka kyembadde njagala ogendako ye image oba ekifaananyi ky'eggwanga nti bino Kyagulanyi byayogerera ku CNN byayogerera ku BBC byayogerera ku Al Jazeera
tebyonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Naffe tulina tujja kuvaayo twogere kati nange njogera eri abajja bikyusa obulungi eri abajja bikyusa obubi naye gavumenti ejja kuvaayo eyogere oba okusirika kubanga wabaawo bintu byolaba n'ogamba kusirike kubanga omuntu bw'obanga odduse mu ggwanga lino lireka nga liri lya mirembe bwe riti ne mukyala wo nga yafuluma nga n'afuluma mu mirembe naawe n'ofuluma mu mirembe naye n'otuukayo n'ogamba nti nfulumye ntolose butolose abantu basobola n'okutegeera nti totolose then n'ofuluma waliwo yali oba yali press conference oba yali kinga ayambadde suuti gye yali yeekwese ng'alabika bulungi nnyo abantu nabo basobola okujajinga ne balaba ne balaba oba wakati kyogamba nti wano tewali b'Amerika abali muno mwebali abatambula ekiro abatambula emisana osanga abazungu eyo mu byalo n'obuuza nti naye bano omuzungu osanga n'emmotoka tezikirizibwa no nakukkirizibwa osanga ambasada mu byalo eyo nga talina nagwe yate kubanga olina okutegeeza foreign affairs nti ngenda ng'ali kutwalizibwa atuwalinga ngenda Kisoro ngenda wa naye aba wano mu Uganda balambula batambula ne bagendeyo oluusi ne banoonya abantu abwabi ennyo be bateeka ku kamera naye bajja kutuuka ensi etegere nti Kyagulanyi kyayogera si kituufu. Okay. So yembeera eyo okutwaliza wamu ku Kyagulanyi waffe. Kyagulanyi si wa bulabe eri eggwanga lyaffe, Kyagulanyi teryamunoonya. Kyagulanyi abeera atya n'obulabe. Era senga alina obulabe senga twamukwata naye talina. Talina bulabe. Musajja wattu yagenda mu kalulu ikamukuba. Tetuyinza kumuteekako nti olw'okuba yafuna 24 nti tumukwate tekituluma namu. Nti nze tekinnuma okufuna 24. Ne bwe yafunye 9 twandimuwadde obukulembeze nti tumuweera ekkololo nga 12. Naye tiyabufuna. Kakati omukwata butafuna 9 oba butafuna 24. Okay. Talina buzibu bwonna. Talina. Okujjako yayogera ebigambo ndooza bambi ennaku ya oba ekukwata noyogera ebibi ennaku ekwata obusungu oba bukwata ebintu ebifaanagana bwe biti. Ekikulu yagenda n'agamba nti gavumenti yemuyisa mu byalo ate nga abantu be bali bamuyisa olunaku lumu bali mubuulira. Olunaku lumu bajja kuvaayo kubanga eriyo abatandise okuvaayo nga bavudde mu kibiina bagendaga nze nakola bwe nti olaba bwe twawamba wano twavanga nze gwe mwalabanga mu kakutiya nga ndi ku kasasiro ndya yenze bwe bityo. Naye nakakati erivaayo abagamba nti nze nakuyisanga eyo nga njagala nkulwise biki balivaayo. Okay. Balivaayo. So image esobola okuvaayo abanukula oba okusirika abantu okwanukula kubanga ebayo ekintu kyolaba nga tekyetaagisa kwanukula n'obayo ekintu kyolaba nga kyetaagisa nga lwandi kyanukudde kubanga bayinza okugamba nti Nalweso yafudde ne muvaayo ne mugamba nti Nalweso tannafa wali mulamu ali mu ddwaliro oba tali mu ddwaliro oba yennyini gwe bagambye nti mufu n'avaayo nayogera n'agamba banenze saafudde wendi ndi mulamu naye ebayo ekyoga nti ekyo tukike kiyi kubanga oli bwagamba ensi eri bubi abantu babatta abantu babakola batya naye oli abali eno oba Abamerika kubanga muno mulimu Abamerika abali muno nakuba naga nti feno ngebe bemwogera tetunabira. Okay. Chenjalo nze nsaba bambi bamuwe byayagala abaki eyo gyali bamuwe wasula bamuwe emmere Bannayuganda bamusondereko mutabani wange talina buzibu talina bamusondereko asobola okubeerawo talina naye akalulu yakabala bubi aitha yakayingiramu ng'asubira ebintu okuva ebweru ate Trump already yali abisibye obulidde kati nabyo teyabifuna kati ndooza bamusondera busondezi. Okay. Kena asembyayo keka speakership baspeaker abagenda mu maaso betulaba nga nabo babinkana okusobola okulaba nga ekifo ekyo bakitwala. Ebiseera bingi tulabye nga abamu bagamba nti ababaddeko bajja kudda naye eriyo abeesobolayo ne bagamba nti nabo bakyetaaga. Kati ekipya ekiriwo ye Honorable Mao naye agamba nti ekifo akyetaaga ate bwe bagambye nti NRM egenda kusisinkanamu ate naye ne tumuwulira nga agamba naye agenda kubeerayo. So abamu balowooza nti bagenda mukooneramu
afuuke oba kiri awo kankutwaleko eyo nayo. Akalulu ka speakership kakuvuganya naye NRM nga party yateekawo gundi yayo nti bajja kukulemberanga ebisanja bibiri ab'NRM. Kakati mu NRM party mbadde sinawulira sibimanyi nnyo naye mbadde sinawulira mu NRM party ayesimbewo kuba speaker. Banawulidde Honorable Namuganza independent, Honorable Mau wa DP naye nga yakola omukago n'NRM. Kati simanyi oba eriyo Lydia Wanyoto kati oyo ye NRM. Oyo ndoza yavudde ku NRM kyekola ki kyeyasalawo naye ndowooza banaaba batudde bajja kwogera naye era yagamba kokasi yejjo salawo kati bwe banaaba batudde kokasi oba seeko basiike gye bagenda osisinkana bwe banaaba batudde seeke ng'etudde ejja kubayita abeesimbyewo eyogere nabo aidha bagamba okuvaamu oba balemeremu. Kubanga ojjukira nti waliwo ebya Right Honorable First Deputy Prime Minister Kadaga seeke yatuula naye n'amaliza ng'agamba nti yagenze ki independent nebigwereyo. Constitution erina bwekyogera era bonna abavuddeyo naye ng'abantu abapate NRM bali babiri bali Triple A Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayebwa bali babiri. Kakati Honorable Namuganza independent naye leaning then Honorable Lydia Wanyoto NRM. Abantu bebugisu then Mau yakola omukago abantu bawa bebugisu Mbale municipality speakership teriko nti ab'Embale bansindise ye yagamba bamusaba Bannayuganda ati bali bamusindika je oyo muwala wange banabanga kama nti ab'Embale abutajja kafuna kubanga ab'Embale batono ate oba yandigambe Eastern gwe kyogera oba yakyogera abantu babamulonda abawakaba abamulonda mu kitundu balina okubeera speaker abantu be balina okwogera ne so abantu be balina okwogera ne ba Uganda so aleeta ddoboozi ly'abantu beeno abagambe nti be bantumye kati awo kiri eri NRM party okwogera n'abantu be bajja kubayita ndowooza oba bajja gende babagambe nti nedda NRM party egamba bweti kati Right Honorable Honorable Wanyoto alina kulinda bajja kugenda babanyonyole nti alina okulinda ekisanja 231 ng'avudde mu kalulu awaje yesimbewo kuba deputy oba kati nze kyo kyemmanyi naye katubalinde naye era tiwali abagana ziseroza nti waliwo abagana etteeka eribagana semateeka ebakiriza okwesimbawo naye bw'obanga olaba nti wandigenze ne banno kye bagamba oyinza okuvaamu. Kikyolekera Bannayuganda afande? Bannayuganda njagala kubasaba nti kubeebaza tibebale nnyo emirembe gye bateekawo after kalulu katusigadde kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 gavumenti egende mpaka 2031 eddembe lino eririwo tubadde twagala litambule bwe lityo mpaka abantu ebyobufuzi basooke babikwate babiteeke mu kaveera bali bikomyawo katusigaza mpozi LC1 naye bali bikomyawo nga 2031 kati bantu kukola abantu tusaba gavumenti sente za PDM teziriisa ezanguyeeko abataafuna bafune ekikumi emyaka 5 be bantu 5 si kyekyo amaka 5,000 mu myaka 5 naye ate waliyo naziri ze baba bakomezaawo amaka ndowooza nga 3 bwe ndowooza ge maka 8 mu muluka kati abantu bagende bakole kyekyokka kyembaagaliza. Nsaba abantu bonna bekikwatako poliisi amagye n'abantu ba bulijjo tulwanyise kino ekitema abantu ejambiya ne pavers. Abantu ba pava tubeegayiridde muleme kwerimbika mu kintu ekitasoboka.
ekintu ky'okutema omuntu tikubanga oyagala kubanga abantu tebakyasobola na ssente mu nnyumba omuntu gw'otema omutemera bwereere essente z'alina tezirina gye zigenda kukola ki kutuusa muve mu ebyo tugende tufune ssente za PDM tuba tugenda mubeere bulungi. Kale atuba omulungi ye Lieutenant General Proscovia Nalweyiso gwe tubadde naye nga tuwayamu ku nsonga ezo z'owulidde okutwaliza omu. Afande tweyanziza. Nange neeyanziza okunkyaliranga. Weewaawo. Atuba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. Mwera.